kati kirabika now diplomats versus ghetto. Diplomacy versus no ghetto. Diplomats versus ghetto. Ani akuba ani awangula. Who is who? So people should start understanding the trends. Ulimi luli kwogera. Ebintu byatso okukyuka. Biri kwogera. Nti bwe tuba tuuse mu ttulu balino kati gojja kuwulira kati ebintu bino byolaba mu Uganda genda mu Haiti abayaga beeronda bw'oba towagira abayaga nga bakuvayo kati polisi ye Kenya n'amapolisi agala gagenze kukola mirembe mu Haiti olw'embeera eriwo kubanga waliwo abasajja abalina sente z'aba businessmen nga balina obubinja bwabwe babatemu obubakiririzaamu obwabayaga oyo segera nkuwulira nga bo bagamba enseba kwoyi tulina ofuna owaffe. Don't joke with gangs. Never joke with gangs, Rockie. Bakerencha ne bakoowa ne beekolamu omuki omulimu kikyentegeeza nti bannange abakulembeze abatukulembera oba oli president oba oli MP oba oli chairman 5 oba oli kansala tubeegayiridde wonna we muli mutandika okuwuliriza amaloboozi g'abavubuka kubanga Rockie bakugambye nti abavubuka mu Uganda bangi kubanga tigattako 23 point something ogateko ne 50 bali under 18. That is coming to 75. Do you know what that means? Nti abaana okuva ku myaka 3 pa ku mwaka ogumu mu Uganda bali around 75%. In fact coming to 80. It means baba let's say almost, we should say 80%. Baba let's say almost 20%. Ontegedde. So kati how can we deal with that generation? One, ekisooka ensoma esomesebwa abaana ku masomero ina kati okukyuka. The syllabus. Ennimi abaana ze basomeramu zina okukyuka. Gwe Rockie okimanyi nze oluzungu luno lwantawanya mu physics. Okulunnyonnyola mu physics. Waliwo ekintu kibakugamba naye nga kasaba kigambye mu Luganda nti boddira omuliro guno oba boddira ebiragalalagala bino n'obigatta bino ne banifunye amanya g'ebiragalalagala kubanga ekyampisa biology kyali kimu kyokka nti omusomesa yasomesa biology yazzanga ebintu mu Luganda. Mu luzungu oluzungu lwali lukwanguwira naye bwe bakwata oluzungu ne balugatta mu physics awo olutalo ne lujja nenfuna obuzibu. Ne mu chemistry ekyanyanguyira nti omusomesa yasomesa chemistry nga kivunula bulungi nga wadde akireka mu luzungu ko naye nga otegedde naye nga agenda akikunyonyola mu Luganda n'okola ki n'okifuna nti tugatte ennimi waakiri ontegedde nkuwulira kyekisooka. Ekyokubiri biki bye tusoma Masa Musa nyambe akola atya Masa Musa nyambe kinze kati yanyamba ki Masa Musa jipirira bongo no Masa Musa yanyamba ki Canadian Prairies zanyamba ki byanyamba ki ngoli muhaso mukasera muhaso nti nzo okuba mu namawulire wadde nabisoma naye kyanfuula mu namawulire nayingira ekintu kyentegeera nkuwulira kubanga bunamawulire bintu bya bulijjo. Omunamawulire is born nze Rockie kyovula nagamba bene bagamba nti abanamawulire balina okubanga basoma olina okubanga asoma amawulire okola ku radio ku TV. Bunamawulire talent kubanga kuyimba ontegedde nkuwulira kyovula wanze watwakola byamawulire naye ate nze siwagira muntu agamba mbu ate asoma amawulire talina kukola ku radio ku TV oba mpapula z'amawulire. No, that is a talent. How can you add on people's talents? Value addition okwongerako. Abaana abawala batunga mbalaba engoye. Yes. Material gantu bayambe tutyo okugafuna. And secondly, how can we provide the markets? Bwe bamala okutunga babitunda wa ontegedde nkuwulira baba we tulina kati okugenda ffenna ng'ensi nti omuntu bw'abanga alima byalime tubitunzeewa ye tumufunidde tutya ensigo ez'omutindo ne maniwa ow'omutindo. Kati abantu abasinga nga sebawulira president azze nga bakuŋŋaana nga bagambye nti ki
president bwagenda nga batandika nga amaze okusomesa byasomesezza nga bazunga nga badda mu ntalo bannabyabufuzi abo babi nnyo bebasinze okwewa bazunga nga measles abasajja boolaba baagala empalana baagala entalo naye bw'ogenda mu bitundu byabwe tebakibakoze. One fool told me, I'm sorry to use that word, underline the word fool. Musirusiru. One fool told you, you are sorry to use that word, underline the word fool. Ggwanga. Genda maaso. Lubowa. Nze nina sente zange. Ne mbeera ku radio ne munjogerako. Nina sente zange jaziwa abalonzi era bajja kunnonda. Zibawe. Ati kati n'abalonzi be tulina bafu. Zibawe. Kubanga n'abalonzi bafu. Nti someone has not been on the ground for 5 years. But is coming back with money. This man is coming back to give you money. Era namwe ne mulonda. And then you vote that man because of the money he has given you. Olwo bwe tugulawo amasimu mu Byolaba Byendaba ne mutandika oyidinga enjira yeeno omusaadde ezira kyakoze yabawa ssente ze. So n'abalonzi bennyini beetaaga kuba kibooko. Because tekitegerekeka. Omuntu aba tajja wammwe temumulaba. Mulina ababadde bababeererangawo. Ekikulu wa NRM. Ekikulu wa NUPO. Ekikulu wa FDC. No! Lie like an envelope. Tutandika okuba nga tulonda abantu abasobola okubanga abalimu embala. Abatutegeera. Abasobola okusitula ensi. Nti zino policies zenjogerako zitereze zekebe mu nkola. Osekede nkuwulira muli ku kyalo kya muba mu district mumaze ebbanga temulina mazzi mulonda abantu bebamu. Are you fools? Temulina masannyalaze. Nti mwe mwogedde ne mwogera make a protestive vote mugende mulonde naye nga mulonda abantu nga mwagala kulaga bali nti kifu akadde katuddukako. So nga tumaliriza government ya Uganda buli ali mu government ya President Museveni akaluka 226 mukayingire munga mumanyi nti oba muwangudu bate muwangudu baki wetagisawo ebintu ebirina okukolebwa. Osekera okukyusa ebitundu byaffe bannabyabufuzi mulekerawo okulimba mulekerawo okutiisa omusajja akubese Kyemba ne Rockie muli mutya mujebaleka emirimu LC3 tatukoledde luguudo LC3 talima nguudo. Nina tugamba nti yatusuubiza nga anoonya akalulu. Okagamba Lubowa Kyemba yatusuubiza nga anoonya akalulu. LC3 ajje wamme n'abalimbalimba nti yakola enguudo mukube kibooko. Alimba takola nguudo. Nja kubazimbira amalwaliro be bakola enguudo ne government. Ontegedde. In short you have to get an MP who can lobby. Who can articulate on a number of issues. Okusaka. Someone who can lobby. Because lobbying you have to convince or kumatiza. Bargaining power. MP chigwe mututte agenda okumatiza. Bwaba asanze bali abangi amatiza atya. 22 ezakayita ku ssaawa 12 ezakawungezi. Naye mukyafuna abantu bakya protestinga munge semakadde Rastaman. Yeyise ligorebo. Ayingidde. Manyi bata ligorebo. Nakalulu yakawangudde. Yawangudde. Program tujikomereza wano. Olunaku olwaliro twagala okubebaza. Abantu balonda abantu banula kubanti basiru. Balaga butali bumativu nti amateeka tegatambula nga ate n'abalala babalaba. Yes, kyovola abantu balonda Bobi Wine tebamulonda nti bamwagala nnyo bagamba nene mama suuti bemukola bituswaza banga ddene katulonda omudongo so kati banne twetereze tutandikokola ebintu biyamba abantu tugikomeza wano olwaliro. Jenna cough syrup wina sour throat gundi wina allergies wina asthmatic cough senyiga kifuba Covidex yatukolya Covidex ye Patrick Ggwanga yakola akagala akajina kofu gena ku pharmacy drug shop kakati pain aid capsule omutwe kuluma binyo bikuluma nyingo abakyala bagenda mu nsonga nga zibaluma bweyamise pain aid bantu baffe nze Lubowa Kyemba ne Captain Rockie Manoki ensigo zibula tudde nsigonsimira enjaka nzemba nyumiza ebigenda maaso mu Buwarabu eyo mweraba.